Poliisi yaffe eya region ku region wali ku Kampala Metropolitan East ku Jinja Road awo omukyala gwe bayita Rachel yajja n'aggulawo omusango gw'okumu oba tukiyite kusekeeterera naye nga bwe nkizza mu lulimi olwangu waliwo ebivumo ebiwanyisiganya bye bali mu kuwanyisiganya ku mikutu migatta abantu kye yayita cyber harassment okuva eri omukyala Winnie Wamami. Omusango yaguleeta ne tuggulawo general inquiry file okutunulira mu nsonga ezo n'okuditamininga omusango weeguli oba teguliiwo. Era omukyala Winnie Wamami olunaku olwajjo yeeyanjudde ku poliisi n'akola statement n'aweebwa akalo ka poliisi. Fayiro tujja bba twongera onoonyereza bwe tufuna obujulizi obwo bwennyini obumala tugyongerewo omuwabi wa gavumenti anaatubulira oba bino bye beeropa oba bye bayogerako birimu ensa oba tebirimu. Omuwabi wa gavumenti bw'anaalaba nti birimu ensa omusango ujja kweyongerayo mu kkooti ku criminal charges. Ne baba tebalina mamativu ki muwabi wa gavumenti kyanaaba asazeewo beeyongere beekube mu mbuga z'amateeka zibayita civil courts abagonjoola ensonga zaabwe. Yeerese ku poliisi yayitiddwa ne yeereeta tannakwatibwa.